akulimbye omulabye emize gy'abadde George Manyi bye music obadde naye mabaala tofunamu kali kagamba naye ono gayi mukebezi abugamba mbuno adijjola asobola okugatta ennyimba ebbiri kati ate abakazi bw'aba adijjola asobola okugatta ennyimba nnya omulundi gumu kati olwo abakazi omulabye DJ amikisinga nawe agenda ku mikisinga ngiramu nemanyi nti omuntu eyakuzibwa ayawukana ku bantu abatakuzibwa omulaba n'omutegera ne mu njogera omulaba omukulu ono njogera bulungi mama wange ng'ayimiridde ng'ovudde ku linnya ly'alina eno mu gospel world they celebrate him a lot era w'otuuka mu kivulu omanyira nti mukwano gw'oli naye mulala yes kati ono ateeka wali ebitiibwa bye byonna nadda wali n'afuuka omuntu ali very normal ate ali very supportive you can really understand twali ba mikwano naye ng'akulirawo omubiri ate nga fembi tetulina naye ng'otegeera ng'era bw'omukubira n'omugamba waliwo lwe namukuula ebiri gw'osaga nange namukubira essimu ne mugamba nga njagala laba oba asobola okunfaako nemukubira ne mugamba ninamu ekizibu nga bwe kiba nemukubira ne mugamba ninamu obuzibu mbadde nsaba omperezeeyo kasente naŋŋamba meka nali nkubira ntegeze sente nnyingi mukama zaabula ne mugamba ebiri ngazagala okubba nedda nali njagala nnyingi kati okwogenda okwogera oba nati oba bwali buto oba busiru nensaba ebiri kisebo kino ne kimpa nnyingi eza kyatula naye ani wazijjawo ezo ali baavu namusaba ebiri n'agamba abiri kali ka balance n'akandekeramu nenzijjaleko olutereka nga bayinza zimmande omanyi omuntu zayitamu buyisi amanyi g'essimu figa nzeerabira balina omuze gumu ebyaddala wakusaba sente kati fe abasajja tutya okuswala amuwadde ekyebiri muwe ekyebiri kyenyini kyansabye agende nga ngeyaseke oyongeramu kati kali kakolomoni kunkuumiraabo ekasanalaba sente amma nali era ndaba nange nga ntereka sente zange nga ye muntu nange nsobola okubira ye muntu gwe nalinga nange nsobola okubira n'omugabo waayo enamwekumyawo n'agamba kandabe n'akuweereza kati omuntu ng'oyo oba omutaddemu kasenteko naawe oba olaba nga ukoze eki olinga apeyinga back ndi wano omulabye omukudde ebiri gye gyebiri no gye gyaleeta okubeera serious mu relationship oba olusirayini olukudde ddala olulandira omukudde ebiri teyesseemu yadde akuwadde olwamala ozimpa naye aneraboza naye bannange ebizibu by'ensi eno nzakoma wakati nebyebiseera nga hani wabeera tapangisa ono nogolaba mugaggamuko kalina ennyumba ze naye ng'ennyumba etonyofako yali akazimpeereza bwatinagwera nga hani nkomyewe watanywe kuba etonyo obuliri bwange bwonna buto bineŋŋamba nfunda ate kati zeyampadde ate kati zazaayo nemugamba enkyakaera okolewo naye nga mu bulumi obungi obukomayo zakuluma zakuddiza sente zo zaali ate zizo nali nkomezawo kako kasenteko kali kako nenziweereza munnange wange ennyumba okutonya kyali kiba kusimu nange ennyumba eyo ne kati ekyaliwo ennyumba yaffe eryagwa tugirabako nzijayo 10 omwezi odiza naye ennyumba ndowooza enzimba yaayo webaali bazimba manyi zino ennyumba kati ng'ez'amaduuka ye bozimba booti ng'ekkirira bweti anti kati ate bano tebagiraba bwogizimba booti zino eziyiwa emabega kati jjukira ebbaati liba teriyitako liba munda ne balitungirirako awo akasenge kati nga either ekisenge kyekita ebbaati teryatuute lyayingira mu kisenge oba nakuba buli kiraka ne bigaana nesigala gayingira omukulu yatuukako ewaka lumu nga tukyaziza n'abagenyi ndeese ejange enkuba n'etonya kapeti nejjula fulo yonna abagenyi abaliwo ne batusekerera abagenyi mwe bali ne baseka naye ng'ekiro weetonya ne beetonya ekiro mugawaayi hani zokka obudde butuusi nga tukyusa emitwe tekitoba nga gyatuseeko emitwe yewa kati ng'eno olinaomuntu kati nze nali ku advantage obumpi bwange nga bummala kati nga bwe neefunya eritetuka baanoko amagulu egakuba
alinga enkuba yatonyuga waye zukuka tukyusa emikato ogenda ozukuka ku makya ng'eno kitundu ky'omufaliso kyatobye ng'era n'amagulu nammwe ng'eno wakalwe wala tetunnatuukawo muli babiri akusikiriza atya ojja ewuwe mubeeremu yani mbuulya twatandika tyobeera ffenna ogwasooka okubeera ffenna bwe yafuna accident ng'ava ku Dream TV yafuna accident ng'ajja kundaba ava ku Dream TV n'agifunira ku kibulooka boda n'emukuba n'atya okuŋŋamba n'agenda wa mukwano gwe kati nkuba essimu yange tagikwata n'amala n'agijjako nene nnoonya immediate friend gwe nali mmanyi ebiseera ebyo gwe nakubira ne mugamba nga tonnimbye Dora aliwa naŋŋamba ekituufu Dora yafunye accident era ali wano wange ne mugamba kale kanzije namukimayo bukimi ne muleeta ne mbeera naye mugamba ngenda tandika yanzijanjaba nga nali nzitowa kubanga omugulu gwali guti naye nga buli kimu yakikola nga munaaza nenfumba nze nfumba budala wafumbanga ng'evvu lyonna limujjula buli wamu nga yafumbira abajjolaba omulwadde nga nafumbye akaceere mba nina okubamu ku nduulu aye wotuka nga obutungulu busiriddemu bulekimu nga kiramulanga bweyakibala kati munaye wetwatandika okubeera ffenna era namujjanjaba bulungi paka weyawona kati weyawona naŋŋamba alina okudda eka n'agenda eka mubadde mwembi challenges tandike ku challenge zemufunye tujja no wali challenges zemufunye kale tunagenda eyo yonna kati okulosinga ate otya okudda wali ewa sweetie ku salt one nali natandika nawerezako sweet makula message nga mugamba hai bwe namugamba hai nanziramu nenti okuddamu muweereza message nengamba kati mugambe nti ki nenti okuddamu muweereza message nankubira essimu jukira ebiseera byono bali bamukuba ku dulimu nali njogera nnyo ku dream nga tukola shares obwezityo mumukuba eno muli ku gospel yes kati ankubira essimu after something like 4 weeks nambuuza yes naye nga tamanyi na namba yange by then wenamweza hai because yaddamu omuntu gwatamanyi nempumula ankubira essimu angamba hala jebaleko ono Dora nemugamba ye nagamba lwaki tokyakola nemugamba okukolawo oba ku dream nengamba ye nga navaayo dda nafuna accident nebangamba sigifunye nevaayo koye oyagala okukola nemugamba yes nemubuuza njogera naani nangamba oyogera ne Makula Susan Makula eddoboozi ndisikasi litegeera sogerangako naye nemugamba nemujjako naddamu naakuba nangamba enkya yali Wednesday nkeera Wednesday enkya jangu ssaawa 4 nja kuba nvudde mu program ya radio njagala kulaba omutwe of course gutambula nogamba naye akijje kuki okunkubira you know nenke bwe nagamba muhani nangamba genda olabe nengenda ntukawo sawa 4 natukawo nga 3-5 nentuula ebweru saagamba muntu yenna nti ninzeyo nga ninza obudde bwere bwe yangambye nyingire munda bwe yafuluma ntudde nga ku ddinisaawo bwe yafuluma bwati musho n'abuuza waliwo ka pretty girl ke nagambye okujja naye simanyi oba katuuse njagala kudduka ne bamugamba waliwo atudde awo naye tetumumanyi nalingiza nagamba keeko maama jangu sweet jangu nampa hage nene yes utidde nokula tegereke kanyambala kusinika ne zituula mu kigere nenda okuyingira nampa hage nene nangamba how are you nangamba nga walaba n'akabenje ng'ayogera bulungi mutima nengamba nno wano nja kukola kituufu bwe yamaliriza nga ngamba jangu otuule wano nagamba omulimu oguliwo leero tetwagala kulimba tewali gwa mpewo naye nkimanyi yo good naye mbadde mbuuza osobola traffic nemugamba musobola okutrafikinga obulango nemugamba ngusobola nagamba ogusobola sure yes nagamba ogenda kundagamuko bwe yangamba ngenda mulagamuko of course nali nabikolako manyinze bwe nali mu media buli kimu nga nkigezaako kamera nga ngisobola buli kimu bwe yampa computer nga ntandika kuloginga nalogingayo logs 3 nagamba good nangamba ogenda kolera sente meka nengamba nfudde omukazi agenda okwezekera wano yes nga yatandika dda I joined Salt 3 years ago
is it 3? They're making 10 this year. Yeah. Ngenda okutuuka mu office nga ngamba ogenda kukolera sente meka ne ngamba this first. Ne mugamba simanyi nyinza okwogera ne ezibatiisa oba nangamba yogera zonna. Ne ntya olutya. Ne mugamba nja kukolera 6 naseka. Nagamba wadde ezo ne tuzikolera ne ngamba nfudde njogedde nnyingi. Njogedde meka. Nangamba nedda mukwano ezo sente ntono nnyo ku mwana omuwala. Nnyo nga gye nkomeza. Simanyi. Nangamba kati tuva waneno naye ezo sente zoyogedde ntono so okutwala kati wa musumba olina okwogera sente zogenda okukolera entuufu. Bwe natuuke wa musumba ebigambo byabula saayogera neekya. Yaddeko kya sente neekya nali mutya nnyo. No. Nali mutya nnyo. Esperanza yali tali bubi nga nze mpatikana baaba. Mbona akola ate nga ne sente zonna newejandibadde mitwalo 3 nali nsobola okukola kubanga kiri just kumala budde. Yes. Kati nkomawo ewaka nga bampita enkeera nga baŋŋamba contract yo somamu webe sente ze baali bawandiise munnaleekaana. Ng'oli ne musumba. Yes. Nga sente nnungi ddala. Saagala kulimba nnungi ddala. Ozzeeyo omwami wako mugambe. Ne mugamba of course twali mu nnaku 5 za kusiiba nga Mukama akizzeemu ku lunaku lwa 3. Ne twebaza Katonda ennaku ezaasigalayo. Mubuulira. Ogires contract bagikuwa. Of course copy ey'okubiri nagireeta ne njiwa Hani era yagirina. Agirabyemu. Yajja. Hani yajja. Kale. Ogirabyemu. Omubuuza. Zino zo tugenda ofuna. Ze tugenda ofuna. Zange. Zokulaba ku kiko olaba nezempola ewaka. Bwe tuba tetumukubidde nga tulina ke twakozesezaawo akasuka nyonnyola abaana. Oluusi lwenfuluma wano ng'obudde bukyali nga ngenda okukola ku saluuni mangu. Sente z'ekikazi zirifuuka ddi ku z'ekisajja? Anti kati ffe tulina famire. Nze sirina famire. Sente z'ekikazi woyinza ogirabirako waawano. Nze kati Mukama yanyambwa byebyo antegeera era wasanga omusaati eyo nga guntuulako awo ekikazi efuna value. Naye ani toweegulira ngoye yogera mazima buli kimu nze akigula. Kyendiko. Naye weegulira ssebo. Weegulira emipiira egimu. Gimu nga 3 2. Ate oyambala nnyingi. Gwe weegulira ezizo. Kati awo ekikazi weerabikira. Kati akomawo ne contract ye munaaye ngamba amasente ennungi kola. Mwezali badde teziwerera nali mugambye kola. Atandise okukola. Kozi nze saagala mukyala atuula waka. Atandise okukola. Ogusooka omwezi. Ogwokubiri omwezi. Tatandika kumanyira waka. Abakazi omanyi we bafunamu. Naye kati ewaffe Mukama yatuyamba ekiriwo kiikino. Bwe tubeera ewaka abeera Nakabugoddoora n'embeera Sempungu Jovan. Titles zonna nzireka wali ku gate nga nnyingira. Nezize nazazi olufuluma studio mwakolera wazireka. Nti Nakabugo tumulese awo. Wakanze Dora Sempungu. Mama ekibigenda mu kiyungu fumba gwa mu ngoye kunya longoosa waka kola biki. Ng'omukyala wabeera ewaka. Ensonga ezimu kuzansikiriza omwanjula okunyanjula. Ofunye akasente mwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu. Tomulabawo. Kizibu. Kati ekintu sente wano tefuga. Lwe tulibamu n'ebbiri tojja mmanya, lwe tujja kubamu n'emitwalo 10 tomanya, lwe tubeeramu n'obukadde 3 tomanya, ne 10 tomanya. Because money is nothing. Leero tusobola sente bwenkyusa leero ne zigwawo enkya nkomawo ntya. Kiba tekijja kukola makulu. To me money is nothing. The best thing is us. Nze mu bulamu bwaffe bwonna obwa relationship bwe tubadde teri sente lwe tukyusiza. In fact osobola manya sente yange ku ya Jovan eya Jovan ku yange. Tutesezaawa. Era Uncle Abdallah woba okubya simu n'ogamba Jovan mpaayo 2 n'agaana omanya nabaddeko kubagaana. Omanya nabaddeko. Akakiiko kabagana. Era nga abankubira ne baŋŋamba nti mpaayo nze teri sente efuluma nga simugambye. Era mukubira ne mwebuuzaako kyaŋŋamba tekiba kigenda okukola. Era bwagaana of course ne woba munnange nnyo nkuta.
awonkuta because kyabangambye kyemba nina okugenderako akuleseyo ku dream ate namusooka ovaayo nakolera salwadde emyezi 7 nga buli lwaŋŋamba okunsinkana yeefuula bize nga tasasula yadde ekikumi tayampa yadde olwaga emyezi egyo 7 nenekyanga kati ono wafunira omuze gwaba DJ nowebera toyokyangidde ku sente bagatta nenekyanga kati ono lwafunira accident amaze ovaayo nga bankubira nga mugaba nonno bankubidde agamba genda olabe kye bagamba naŋŋamba ogenda kukola ssaawa 2 ku TV n'ekiro Transnight Saturday ng'okuba kuva ssaawa 4 paka ku makya ekiro muganze kirinaako buzibu okuba obukubi endongo byensinga otegeera naye ssente mmeka nambuuza oyagala meka nebagamba njakala 2 agayeza tetulina gwe tuziwa wano bangambye tetulina gwe tuziwa wano nembabuuza musobola mmeka ne bagamba emitwalo 5 ne bagamba nja bakubira paka kati tofunanga airtime sina nenja bakubira kale obivuddeko ebya dream odda wa mu saluni ate ne saluni saluni twaite nali mobile nga saluni yange eri mu kasawo saluni yange yakamala emyaka ndowooza 3 yali mobile nga ndi wakasa oliwa natambula paka mutukula ku boda nga ngenda siba nviiri ebyalo by'omu kibuga wano byonna mbituuseemu ekibuga kyonna nkitambudde nkituuseemu nga nsiba nviiri tewali wesimanyi kati lwa nviiri ng'oli ankubira jabaleko sewo nadde ndi mu kibuga nensanga omukyala ng'anyumye dread nangamba gwe yamusiba ne mugaya yennyabo kati gw'oliwa ndi namugongo oli n'omwami talina mulimu omulimu nina ate enviri zizo ogutalina location omulaba otya awo nno ono yekyali kisinga omumenya kukwata ku sente ono omusajja akola sente because ng'olunaku waba afunye bakasitoma 2 gyemitwalo 3 lwafunye omu mitwalo 15 lwafunye ow'ennyimpi mitwalo 10 ze tutambuliramu okitegeera sente nga tukola sente nga bw'okimutunuzamu ekya renti ono awuliranga kati nze netandika okiteeka mu mutwe nti alina okukola saloon newankubadde yakirabanga ekiba kitwala sente kiba tekitwala kubanga oba ofunye location nga ne bano abantu abandiyiseewo obuyisi basobola okutuukirira kubanga esente ezisinga nze amanaginga bw'afuna nagamba zino ze tulinawo hani tukoze tutya nentandika okugula okategedde kanyuma nentandika okugula ebintu nentandika okugula ebintu bya saloon nga mbitereka mu kisenge obutebe ne butereka mu kisenge dryer buli kimu ne tubitereka mu kisenge byonna ne mugamba kati sente eziddako ze tufuna kufuna saloon kufuna dduuka of course kyayingira mpola mu mutwe kubanga saloon ejo ayagala okutandika naye emalayo ne mugamba we shall start small. Of course we started small naye twamalawo emyezi we yasookera twamalawo emyezi mitono nga zeekoze zigenda okukola endala ennene gyasoboleyo ekirooto kye. Yes seera ne twegamba twamalawo gwawera omwaka nola tegwawera because you entered October July nga 6 ne tufuna ewalala ewagazi nga buli kimu kyeguze oli ku solti idea evaawa mubadde weerere nebbanga idea evaawo gamba mbu omwana wabe ndi ono agende nkole ki ewaka nze yasaba namusaba emirundi kumpi 2 ng'agaana kuba nze ebirooto byange byanjawulo kale the way I see things ndaba bintu bulala bwe mba nekyenjagala kiba ekyo tonyumiza kikisooka ekitegeera bwe ŋŋamba nti kati nze nkya ngenda keera ngende ku saluuni nkomewo ku ssaawa 8 nzireyo ku 10 kasitoma ne wajja nga nfuluma ku 8 mba nina okuddeeka ekitegeera bwensonga bwe mba nasazeewo kyemba nsazeewo kasamba ndaba nga kiba kituufu kyengenda nakyo kati namugamba nga kale plan ze twalina zaali nnungi ze yali ayagala tusooke angamba tusooke tuzimbe tusooke tukole ebiki tusooke nemugamba nedda maama njagala kujja waka nga at least kankyale kiggwe kati we twakubamu budget nga okukyalako twagala kuli expensive ngamba tubigatte then tukole okukyala mu kwanjula nagamba kale ne tukkiriziganya ne twogera n'abazadde nabo ne bakkiriza
abazadde olwakkiriza n'ayitira mu kusenga senga namugamba nze sijja kikkiriza sooke tukole okukyala era twakola okukyala then tukole okwanjula agambye tugenda waka No, I was shocked. Kati awo maze okukkiriza nga maze okukkiriza nti kati tugenda kikola akikuleetedde idea natya omutima gwakuba buuza abaana bange bembeera nabo my god gwakuba nemugamba nedda I'm not ready then but bwe namala okukkiriza awo maze omugamba it's well appetite nebula kumala bbanga nga lya nnaku nnya nga sisobola kulya nga nnywa bunywi nga neraliikirira oba kiki nali neraliikirira simanyi ogenda kudigida mutya ebyo byonna nkimanyi we are friends ekyo nkimanyi abantu bonna naye bandibadde banyize mu kidaala newatandibaddewo decoration newatandibaddewo mmere engoye ne bwe zandiganye our function would be okay very okay because we are friends mubaddewo naye nga matutegekedde ebbanga kimwezi gumu kitundu omukolo tetwakola na meetings no yaŋŋamba epo nga gwako bwe nakkiriza senga n'agamba basooke bakola okukyala mutegeere bulungi amulabe ne tukola okukyala nga 20th May after 3 weeks onfuna after the 3 weeks nga 3 weeks endala 3 weeks zigwako okwanjula ne kutuuka so it was back to back tetwakola meetings tetwafuna budde obwo mukama n'atusaasira mukama n'ateekawo obugabirizi yonna tubaddewo 2 meka 210 n'emeka 2 tuli mu 224 omwana yajja omwana yajja omwana wuyo yajja nemuzaala omwana gwe yaŋŋamba yo era aliwo omwana yajja nemuzaala yaŋŋamba I'm pregnant dijja okufuna olubuto namugamba amuzanya namugamba ozanya nekyesonyiwa nagula ka strip nga siriwo ndya nina omululusi gwa kuno yasooka kuga naye ndya gye ndyamu teri nnomu nga nange nkiraba ngaenkuba gyakubamu essala nga yanjawulomuuko ng'oba oli ku saaluuni nakkubira leero ndeterayo kino ondeterayo kino ondeterayo nekino we nategera nti kiri serious kugula papaali ddamba nenneekwekandirya nga gyova ntannadda yasagala kunsabako lumu yantumako ekikomando nga kirimu amagi omuyindi yantuma ekikomando nga kirimu amagi nantuma ne chipusi eŋŋamba ono yali tasobola kuyasoba niya chipusi gimalawo antumye ekikomando ne chipusi kyokka nowe bakomawo ne muganda we ne bantunuulira balabo bamira emikola yabiriamalawo nanywirako ekikopo ky'amata nga wayiseyo obudde awo nansabayo ne ku daddies awo ne kakyali nazo nezisabula nabyo nayeŋŋamba kati nekiri serious kati munaye nga akagula akakebera nkomayo waka nga akanteredde kuliri bulungi nnyo bwe ntyo ng'ennaku ennuma nambuuza tugenda kukola tutya omuweereza wa Katonda kati ono yakatandika music picture gye twalina bantu kutwogerera balokole bazadde tebanakola mikolo oli DJ muyimbi wa gospel nakamala mu music industry emyaka 2 kati wuuyo kayimba kange kasooka kakubakubayo mu gospel kali ka hit Mami Abdalla yatukuwebale swiri webale kati munaye ntandise bwentyo ate mbuzeemu ebyolubuto ojjukira abaloko you don't believe in sex before marriage bagenda kulabanga abononefu baboogereko biki kati nambuuza what next nomugamba ate what next kuzaala nomugamba children are a blessing from God bw'aba mutuwadde tugende naye tuzaale nangamba abantu nomugamba abantu balina okukimanyira mukama we yamutuwadde waffe tetujja mujja okukola n'olubuto ku mpewo paka idea zijja bonna babyogedde babyogera nze waliwo n'omuyimbi yasituka yinze waliwo n'omuyimbi yasituka najja ku mulimu n'agamba ndolwa lino namusangawo ne mugamba ye ndi lubuto obadde ogamba kimukwano okay nali very ready for anything very because I had to give birth oba boogedde oba teboogedde ate nga nange mwennyini ng'omuntu sigenda kufa lwakuba bo so nembeerawo era nakola n'olubuto paka ku last minute
ngambe comfortable, very comfortable on air. Olubuto tulije ku social media bakoledde bagita bata baby shower bagikoze abamasa amabito batidde sagitimbako. Actually people didn't know that I did. Ne baby bump tebamanya namala okusumulukuka ne balaba obwo video ne bitandika ofuluma but nabirina byonna kumbe lwasumuluka. Yeah. In fact when namala okuzaala ne tubeerako mu ddwaliro nasindika busindisa omwana yadde ndi mumpi mumpi yasindika yadde ndi mumpi abasawo bagana kungamba okubuna mumpi ate nga omwana yali munene naye nasindika mukama mwebaza ne musindika omwana olwamala okuzaala hani yasooka postinga nange ne postinga afterwards abantu ne bamanya nti nasumulukuka azadde tamuwasisa naye twatrendinga. Omanyi nti Chevy ya trainingira ebbanga lya nnaku nga 9 nga buli lunaku buli wamu Instagram, everywhere TikTok. N'abamu tebamanyi nti yeffe be bali boogerako. Tujjaawo muzadde baboogeredde mulina eddiini diini egamba ki no sex before marriage. Yes. Now we've given birth. ate eddiini yemyegana Na abortion. mukiwulidde kyekyaddako awo muzadde kukuza mwana kubeera taata atuukiridde maybe twali bagumu natuuka nenziga twatuuka ne tuggala amatu ne tutandika fa kuffe kye twagala. boogedde kijja kijje. One thing we love about our relationship, our parents are always in both sides. Bazadde baffe webali, they are present. Kati ffe twatuuka mu ddwaliro onoonya nawa ogambira kati nze nnyazaala wange nali muleeba naye. Imagine. Yes. Nga yeeraliikiridde oyinza ogamba yagenda osindika omwana mukazi wattu abasawo ne batuuka ne bagamba omukazi tumugobyaaganya alinga omulalu naye nga buli kaseera bamugobera wano n'afuluma buli n'akomawo ng'ayavula n'afukutukiramu eno bambi alabe oba ntuuse era omwana okugwa wali. In fact mami yaliwo omwana okumusuula wali mami yaliwo ng'alingiza ng'alina alingiriza ng'ali bw'ati essanyu nga limuluma nnyo. Kati bazadde baffe baatuwa courage. Yes. Kubanga before even giving birth bali bazaala dda Giovanni ebyemikisa ewaffe nga bamuzaala dda. Bino tubikolera bantu abandi badde boogera ennyo but bazadde bange bali bamuzaala dda era Kwanjula wamulaba nga yazze waka teyajja ku buko. Kwanjula mukukoze kuumye social media namukisanyi baile matrendinga ddala wiki namba nga buliko ffe bamu kulaba omukulu Pastor Bukingo ali mu mukolo yali yabawako support yabateekako support oba just mwakimusulako obusuuzi yali akimanyiko musumba namugamba ddi anti kati akage ketutategekera bbanga ddene nali wamugamba buno njagala kujja waka mu January nga lumu January it was the first thing I wanted to tell her. Omwaka omupya omwaka ogutandika nemugamba omwaka njagala kujja kola ki naye wano waliwo twalina okupata nga tulinawo bwe tukuliza birthday nga twelekaminga na mwaka nenkivaako olunaku ne luyitawo nenoonya obudde kati namugaako birthday ya mami wange nga 28 April store mbadde nkijjukira bulungi ku birthday ya mami we namugambira namugamba nga 23 June awo tuba tucelebrating anniversary yaffe myaka 7 we yanzikiririza 23 June nga 25 June birthday ye olaba babala abakazi nera kye nabala saafuna muddiya tokunyenya mutwe bampe ejeri ebya abulira omugamba mu Apple abantu abamu twabagamba na mu meyawo nga tugenda abamu balaba kukyala ne tubagamba okwanjula kujja kati awo ntandikoyita era abantu bangi bambi banyiigira ti ne mutatuyita notangambako newe saalize naye at least nenkusupportinga naye just olwokuba nti woba otegeka emikolo bana bingi ku mutwe nekirala wesobola n'okwerabira abantu oba osobola n'okugamba nti ono namugamba nga tete wamugamba kati nze nali nga kusanyuka nga mmanyi Abudala namugamba ngera mmanyi mu control room wali Abudala ne Derrick nga mmanyi bajja kati ne producer Agrenes nga mmanyi mwenna nabagamba ngera ekyo nkidde sure
kati mpeereza message mu group mbagaba naye olunaku bwe luno saawa wezi tusinkana wano nga bambuuza nti gwe ssebo watandise kuva ddi ne bagaba naye naga ati totugamba bagaba nga benatu ekitegeera kati so ne musumba bwati we yamanya twamugamba wabulayo omwezi gumu n'ate scam najja decoration glamorous and deco. We had an idea fenna nga tetunna meet buli munga alina ekitoto kye kya dika eky'omukolo gwe ku mukyala gwali wasana ng'omwami gwe nefomberwa nga fenna twagala black and white. Our base color is black fembi kati buli omu ng'ayagala black ka white kabeeremu twakkiriziganya kyawunyisa diko black and white netuwa glamorous and deco our concept najingirira mu ddala bulungi nga bwe yalina okuba n'abagirayo ekintu in fact nekisukkawo because nze natuukawo yamaliriza diko ku lunaku lwa kuna natuukawo nga nempulira omutima nga guwummudde abakonda aba Damascus amazina tomusikiriza kumusikiriza okola jijja ajja era lwamala emikolo ejjaffe mukyala we n'akubira mukyala wange bitandize baservice providers era twaba bakwasa anyambaza omwami ideas ez'okwambala akoze fashion manyi bineeno byensobola okugatta ideas zaali za mukyala naye yaza executing nga bamuyita Jalal yaita welo cooked mwana wa kushona mwana wa kushona amuyita Jalal yatunga ekkooti yange ebinigeria nze yabitunga ebinigeria mukyala yabitunga nze yabitunga idea jijjawa temuli ba Nigeria kati nate before twali twagalako ba Nigeria nga tekuli kuva kumacha nga tekuli kanzu twali twagala kutuguke nga ba Nigeria nga tekuli yadde kanzu neje nemu naye tata w'omukulu nakise w'omukadde n'agamba tekisoboka tata w'omukulu n'aliranye Masengere omanyi geti yetunudde Masengere bweti era mu Buganda wa yes you know waliwo ennono ate nga namala dobitunga bwe yagenda okyanjulayo nga nze mazo tunga buli kimu mazo kikola nga ne bizimbulago mazo ziruka n'agamba nedda tekijja soboka naate nga mbazadde banakabugo bali okay baga it's okay mba kyemwagala mikero gyammwe ate gubeera gumu mu bulamu mukole kyemulya kyemwagala mbasiibula abatannawasa ogenda baana baabe batanawasa baana baabe kigambo kimu kubawala value kikulu kinyuma nnyo ng'otuuse mu maka g'omuntu n'otuula nga teri akuyinako kakuku n'aka tobeera nga kafene ka ku kkubo bangi abajja okujja bakakooneko kubanga kali ku kkubo kati gw'olina okubeerako eno munda mu bikoola gye batasobola kukuba nnyo eyo bwe watyo n'ekirala Katonda abasajja balwadde mwesabire Katonda ne woba omenyesa omutima ogusembayo waliyo omwami oyo Katonda gwe yakutondera nga oli yali akaabya ngono tasobola nakukkiriza kaabako yadde olunaku n'olu ekisinga obukulu gala amatu eri ebigambo waliwo olunaku lwe bajja ne baŋŋamba omukyalo omu yajja n'aŋŋamba naye kati gwe weetunyabo tinjovani akutwale salina kabina ndi mumpi okufaako obufi embeera si nnungi sirina kasimoni nga buli kimu kyayogera kituufu nga laba Jovani yeetaaga omukyalo ow'embavu omukyalo ow'ebinywa nga nange ddala kituufu okwagaliza kulungi bwe yaŋŋamba okujjamu ennamba saamulumya mutwe najjamu obujja neŋŋenda n'aŋŋamba naye bwe nagenda ono nga nkubira sikwata olwaddamu okumukwata namugamba bugambye omuntu bwati si mulungi gy'oli bwati bwe yaŋŋambye bambi ne tufayitingira omukwano gwaffe ebigambo ebibaddewo bibadde bingi naye ffe kye twasalawo if it's not him no one else so kati gwe wooba ofunye omuntu wo galama eri ebigambo naye Katonda abakwatireko byatanafuna amwagala manjiza akayimba sweet kukwanjula mbadde kikunyumiriza mba ndi abo bino bamulamu abalungi bye bajja tebayogera mukwano bajja buzi ne bampa ebirabo bye baleese ne bagamba obubaka buli mu oluyimba ne lwerasa
luyimba tulokuwa oluzanye kale tugenda ddukuwa bannange binanga bye baŋŋamba bituufu kati akagamba akaza kabangamba bwe ntuna ebirungi biri mu maaso bwe ntuna mugago nga laba netunuuliranga ebirungi byonna biri mu bwe ntuna mu maaso mbu bw'atunula mugange abiraba nekaba wamaziga abokumukolo katebadde abaganda bakuka ebintu bingi kati naye yalaba maaso bamugamba future wakati mu abaana abalinzi b'ennaku zino baagala ku bakazi abalina muki epereme ate awo nvumye buvumi mukwano oli yali tayo jadde kyenyinza okugamba abaana abolenzi kyensooka okubagamba nti obwenzi buli expensive either 2,000 omutwalo oba 15 sinakindi gweokulwala kati okwowonya ebintu by'okulwala ng'otegedde munno bambi beera ne munno omwo obulwadde bulo siriimu atatta naye nga tannakutta asooka kuluma so kati ebintu by'obwenzi munaayo gwoba okikolanga ekyessanyu when you're doing it is pleasure bisanyusa oba wakabi balenzi banno oshegera naye buli muntu gwebaka naye ina kyomuyonkako nze kati bintu bingi ebyannemesa okugenda nga nebakabaka ku buli muntu ekisooka mu buweereza butulukuka amafuta okendeera notuka ku stage nga bwebali bakubiramu kalulu teri yadde akagala akamu ekyokubiri gwe kennyini omubiri ogunuunamu ekyokusatu obulwadde ekyo bingi ebijja n'okwegatta n'abantu ab'enjawulo twogere ku wanjagala lwe luyimba olupya lw'ensembi y'okufulumya nasemba dufulumya mu February naye lulinga olw'ejjo nno ku mukolo lwe lwatalukuba ku mukolo sigambye nze yayingiza omukyala mu kidaala nga DJ yesabo nse ndi muzibu he's my best DJ kulabako Kaboka muwala waffe tukuletera Kaboka muwala nafuna awadi awadi zange ezasooka mu bulamu bwange bonna mukyala wange muwala manikiriza nembikuletera Abdallah mimi Kobu naterako ku award za hani kati mbadde wa nze yamuyingiza kuba twali tulina playlist nali nakina mu bwongo bwange nemugamba ne ku kwanjula kwaffe kinyuma nenkuyingiza nengamba ekikola nenzija nga nkubye akayimba kani akateteeyi ka bbulu akamira kateteeyi kazaddayo nyambalira akateteeyi ng'afulumye akasuuna ng'ayagala ajje mu gomesi nkuba akayimba ddayo nyambalira akateteeyi akomewo kati tutandike ngonyumye ya kati wetwatuuka nebikyuka as time went on netuukanga ku mukolo nze nina playlist yange kozi mukyala wange mumanyi byayagala mbimanyi kati twatuuka ng'ajja nemukubira akayimba akayita weebale kujja ka Mildred mimbi wa gospel kayimba nno ka gospel mwattu naye abantu balowooza ka love kagamba onjagadde nnyo onneerabiza n'ebizibu singa tewajja ono Kaboka muwala si wa micungwa ekitegeera kati naalibadde ntya kati awadi ya best DJ ino nyongera okukubiriza wonna abategeka awadi bwe bategenda faanana bweti babireke tebampa namuwa awards 3 Kaboka muwala of the century lifetime DJ bino mbiraba bigaba mugongo yabikola Kaboka muwala wange enyimba za gospel zisinga zimusingira mu bulamu naye omukyala era oluyimba olusooka wanjagala lwe luno lwasinga okwagala nazzaako okusaba
Lunasoko. Wanjagala lwasinga okwagala lulwa. Yes, can we talk about the best husband and father? Of course he's the one. Nze bazakyasinze. Sewo. Oyinza ogamba ewuwo naye dda baaba. Ewuwe. Ewuwe nze baze. I'm the best father. I'm the best husband. Tudde ku mazina. Script ani yatendekani waliwo amazina agali mu amazina nago bwegatigana. Mazina ga Luyimba ga Wanjagala. Lwaki Mukama Wanjagala n'obiko werere bwange omukwano wagumye emize gyange. Munange wasasula ebbanja. Lwaki Mukama Wanjagala nange wasasula oyo mukwano wagumye emize gyange. Awo kati oluyimba lwasinga, in fact lukyasinza okukola ku mikolo gyonna. Anti ogwaffe gwe mukolo gw'omwaka. Mu mwaka guno oluyimba lusinza okuba ku mukolo. It is the best song. Wanjagala luno. Nalukuba buli muntu yali mu kidaala olwawulira introduction. Buli muntu yali atudde n'ayimirira enduulu neera ya mu kidaala kugamba all people went crazy mu kidaala awo. Lwa luyimba lwa Wanjagala. Video ani agikola? Video St. Jude Nyanja. Ndaba video manyi. St. Jude Nyanja. Era yakoze yagenda nokola video. In fact yagikoze video ya kayimba kaffe. Akapya. Akalavu. Ko montage mulabeko ku YouTube. Mabulage. Ogulabako DJ X Events. No X Events. Kwe kali just akatono. Introduction. Ebifananyi. Era X Events. Ko. Yate X manyi. Nga DJ. Kati nonze X mutandika omumanya nga tannaba nakutandika yadde okuba endongo. Mutowe bamita Don P Sound English Hours nali German. Twasoma fenasi ni yafo. Kati ngati nza ne mukuru wange bamita Galukande onti wenzijja okumanya Chris through his brother. Era twagenda tuuka eno waggulu nga tuconnectinga bulungi nnyo. Mama, awards zino zimuwadde. Best father, daddy, husband and father, DJ of the century. Mukaboka muwala byenali njagala omuwa byonna saabimalayo. Nanansi. Pick and peel. Bali bamaze okubibyalya byonna nga buli kimu akikoze. But to me, nali njagala okumulaga. Ministry by the way sikusaaga. Bino byonna byenawandika sikusaaga. Ku lubuto omusajja ono yaliwo from A to Z. Yeah. Nti mu labor suit twazaala aba. Chena liyo muleba paka kusema. Omwana ne kati choosing Giovanni over me because he's a good dad. Nze simanyi bino bya kuvanga mva ku mulimu nenzia nga nkuteya akantu. Giovanni ndasa kudaka nga talina kintu kya mwana we. He's the best dad. To me, he's the best. Yes, honey. To me, he's the best husband. Actually, I can't trade him for anything. Even if you give me money, you give me anything, you give me, I can't. Because teri muntu ayinza kunjagala nga Giovanni bwanjagadde. Teriyo sisuubira nti wali ate wali baayo. Muzimukoledde. Mazo zimukolera nkirowoozezzaako nti kijja musanyusa. Ekirabo kye nali njagala omuwa nga bangamba balina ki shipping okuva Dubai and it was short time. Ne kinnemesa naye with time baby ngenda kikola. Yes. Nja kujja nkikwanjulire nkugambe nti ya. Bankolere. Abagambe producer. DJ. Nange nsolo ku DJ ingewa. Omukira mukundonga awo mpora. But ministry wise he's my best DJ, he's my best artist and he's my best husband. Nga tusibula. Aji tusibula tubeleko paka size wera nya. Tusubire mbaga. Ate musubi. Tawujisubira na igenda bagwa ko kwanjula. Tujja kola meetings. We shall just wake up in the morning tugambe bagebe. Invitation we kutukira in fact abaina passport tuleta visa. Na stamp. Just stamping on passport. Ancho kwanjula kwali kwa passport. Ata ina passport tayajja. Atagitereka. Bana. Avididde mwa. Kwanjula kwali kwa passport. Noyingira. Migration eri wali. Aha. Masibu de. Media kwembadde. Bade ne dollar.
DJ Giovanni Abdallah Msokekekano. Shalom. Bakuba bayinga chebi. Bye.